social media ereetedde abantu okwetuga abantu ne bettalwa depression eva ku masimu ago kuba kati oli bwafa n'ogamba alyose ofunyemu ki oli musezi nti ogenda kumulya okufa kwa Alan newe mba mbadde sikwagala bwe mba siri musezi nti endi emirambo naye kati abantu abakyawa omwami oyo omugenzi olw'okuba teyawagira pate kati abantu ab'entegeera entono ndowooza baali balekeddwa emabega kati TikTok nejja n'eryoka etuteeka mu kisero ffenna buli omu agitegeera. Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, twatuuse dda Cruise Exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongera okukwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Today I'm with my friend Elma. Mbadde ndudde okulabako nno Nga gyendi. Finally okomyewo. Obadde obulidde wa? Oyagala kuseka? Obadde oyagala kuseka? Anti oŋŋambako. Nje mbaddeyo just mbaddeyo. Oli one of those few friends of mine abali ku nakyo. Era I have a campaign, by the way. I have a campaign, Black is Beauty campaign. Abakazi abaddugavu make them feel beautiful. Kyogera akabaana baagala ekizigo Elma. Anti abaana baagala ekizigo because mwe abasajja mubalaga namwe mwagala beeru. Bwe musanga omukazi omweru mumuwaane naye omuddugavu temumuwaana. Omukazi omuddugavu muwaane awulire nti ye ndi fine mu kala yange, ndi mulungi mu kala yange, seetaaga kwerusa. Naye buli w'anaalaba nga compliments zonna ennungi muziwa beeru. Ate temukoma ku ekyo omugenda ne ku mikutu ne mubavuma abaddugavu. Mbuno ki? Nti gundi namusanze muddugavu nnyo. Waliwo omuwala abadde afubye she's trending, sagala kwogera linnya lye. She's famous on TikTok. Naye abadde afubye okwekuumira mu kala. Naye nagenda lumu okulaba video ye yali nga teriimu filter nga muddugavu. Kati abamu ne bamuvuma teyaliimu yadde ka edit ebya kamera ya bulijjo nga obimanyi. Teyaliimu yadde ka edit. Ne bamuvuma bannaye oli kiddugavu nnyo, olabika bubi oli kibi, bulijjo yeggwe. Under the video kati omuwala yakiguddemu. Omuwala yeyerusa oba yeekubye empiso oba yakoze ki oba yamize empeke. Yayeruse nnyo mu kaseera akatidi bwe kati because she wants to fit in the trend. Mubeera mutulaga nti tetumala Elma, oli confident wamma ggwe. Black is beauty by the way. Banaye temweyerusa. Omusajja ajja kuleetera okwerusa ate akulekewa wasa omuddugavu. Kati go, what does your husband tell you? Simayina kye yanjagalako. But I don't nze kati anti katabayo nze ate level gye ndiko. I don't even need compliments. Nze amuke manyi Katonda teyakola nsobi. Naye nkimanyi nti it makes people feel good we bagamba nti you look good in that color. Nandigenza okudda nga nakyuka. Bannange. Nze ntunulira kakalako ne ŋŋamba Elma. Mama yampa. Mwena muli baddugavu like. Yaffena tuli bwe tuti. N'abalenzi. Kala ya mami. Naye daddy era muddugavu. Abaana abawala bannaye nina ka video ke nalaba ogayi yali mu muzikiti. N'abuuza Sheikh n'amubuuza Sheikh nawasa mukyala wange nga mweru nga nsuubira abaana beeru. Ngendo kizuula nti omukyala yeyerusa nzikirizibwa omutalaka. Koshe. Akirizibwa. Oba Shey yaddamu ataka video yako. Sijuka naye nga oba yagamba okutalaka tekuliimu ensonga ya simanyi kala biki tematiza something like that. Naye nga okutwaliza wamu bambi abaana bagudde mu bawala. Nalowooza afunye omweru kumbe mulinako ne mukwano gwange era atona na kizigo yeyerusa nnyo nnyo
nemba nga sikyamutegeera. She's so beautiful mu colour ye, but she was so beautiful still in her black colour. Nti ku ssomero twamuyitanga na miss. Kati one day on Facebook nga mpeereza ka message edda nga Facebook ekyaliko nnyo. Nga mpeereza ka message, "Hi Ogi." Kati omanyi ng'omuntu ono obadde omufollowinga. Ng'akulabikira bulungi, ayambala bulungi, abeera smart. Nga kirabika bulungi ekiwala kino. Nga naye mmanyi sikimanyi. Kati lumu ampeereza nti, "Hi Ogi." Ne mubuuza, "Name please." Yanyiigira. Teyanziramu, teyaddamu kwogera nange. Forgetting nti gwe weekyusa. Yampeereza mu inbox n'angamba, "Hello Ogi." Kati ayinza oba alina kyali ayagala okuŋŋamba. Kati nga nze simanyi, bulijjo of course I see you, I follow you because weefa kulabika bulungi. But bulijjo simanyi nti omumanyi. Kati bw'ayingira nti hello Ogi ne mubuuza, "Name please." It was the end of the conversation. Up to today. Kati nandeetera nengamba kitegeeza nyiigidde. Nenzirayo nenkebera mu bifaananyi, nengenda mu bifaananyi bye. Then I met her black sisters. Bano mbamanyi. Kati then nengezaako okusika neŋŋamba, ono ye gundi. People do not know nti bwe weeyerusa okyukira ddala omuntu asobola okuyitako. Nenze kati gwe ne weeyerusa batusigazza mboozi ki? Era eyaabo abeeyerusizza. Eya bulijjo ate obwange oba bugenze. Tunyumya gye tunyumya bulijjo. So kanekubuuza. Nenkuza over wabadde ki? By the way, I don't believe in bleaching. Nze kale singa bali singa kyali kiti, singa bleaching nze yafuna ebirungi by'oku nsi byonna. Awo twandigambye munaye wani atayagala aba bulungi. Naye abaddugavu naffe tufumbirwa, abaddugavu tusoma, abaddugavu twevuga, abaddugavu like buli kyemufuna abeeru naffe tukifuna. Kubanze nze ebimu ku ebyo ebintu byensimbako nnyo essira bakale. Everyone has a right to do it, but nze n'okulanga ebizigo ebyerusa, I don't do that business. Believing nnyo, njaga nnyo omuntu abeera confident. Kyova abakazi abamu bambi abawala abamu abasajja abavumira ekintu ekyo nti your confidence is low. Olaba wakwata kalayo n'ogikyusa, your confidence is low. But anyway, all in all, kasita mwenna muli bulungi, kyekisinga okuba ekikulu, ffe ebisigadde results tubalinda bulinzi. How are you, Elma? I'm okay, Alan. How are you? Nakyoseka. Byayogedde. Results tozimanyi? Results ziggwa bubi nnyo. But otherwise you're fine. Buza kuba tulaba tandikirawo abalabi abalunzi aba Alan Cruz. Nsiimye okuba wano. Nsiimye okuddamu okwogerako nammwe. It's been a long time naye kibadde bulungi era nsuubira muli bulungi. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Elma akola ki? Elma is a coach. Elma is a life coach. Elma is a relationship expert. Elma is a CEO. Elma is a founder of Black is Beauty campaign. Elma has ushers, e-ushers. Ab'oku mikolo. Ate abali decent. Engoye zonna nzirina, oba oyagala za mavivi nzirina, oba oyagala zigwa eri wansi nzirina. Nti tetwagala abasiraamu abali eyo oba abantu ab'eddiini ennyo abagamba nti ffe tetwagala babuuza ku mikolo because bambala mini. Nze nina ezikoma eri wansi. Nina ezikoma eri wansi ate ez'enjawulo nti gwe weeronderako. So Elma bingi by'okola. Bingi byenkola. Omanyi bagamba relationship coaches. Ate mwe temuba bafumbo. Nze ndi mufumbo. Balimba. Bagamba batubya kusuubya kale ekireeta ekyo
I think ate abamanyi okuleekaana ennyo okuleeka omanyi waliwo enjawulo okwogera n'okuleekaana then wali abantu bakozesa social media ne bawogana nnyo ne boogera relevance mungi ne bamanyibwa nnyo abantu ne bakwetooloola nnyo bagenda okwetooloola nga yo failing in life mu kintu kyojjo tugamba bulijjo kati example waliwo omu gwe nalakola mu video emu ng'agamba omukazi omusajja bw'akulekawo omanya tolina value gy'obadde omugattako omukazi alina kyagatta ku musajja talekebwawo owulira yawaananga nnyo baawe ku mukutu nga mbeera mbalaba ate tewayita gundi ate nga naye bamusuddewo kati I was like kati abantu batandika omuddiza bu vidiyo nti omusajja okulekawo oba tolina kyomukola ki so I think bino bye bajja boogera bye bibaleetera kyombuuzizza wanze nanya abantu bagamba ba life coaches abagamba abantu ku by'obufumbo mwenga temuli bafumbo okimanyi nti awayinza novaawo ayagala okwetega omusajjawo ng'oyagala okulagako ensi mu kwagala olagako nze ekyange wange kiri bulungi nnyo 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 nze ekyange tekisoboka kiko I can't fail in this kireetera abantu okusabira essaala embi kifeiringe so that okirozaako kati ekyo nakyo kyonoona ebintu byabendi relationships z'abantu n'osanga nga abadde abibulira bulijjo mufumbo naye olw'okuba nga essaala ze bamusabira si nnungi naye n'alekebwawo kwegamba people do not even need to know so bamanye nti you're married tebalina kumanya nnyo obulamu bwo obutali buno woba baleese oza ku social media let it be you family yonna tesobola beera ku social media ne mumalako tesobola alan if you're a celeb totuleetera mukyala temugenda kumalako kubanga gwe ogenda kuba oluusi wajja ng'omanye engeri y'okontaininga erinnya eryo nelikusigaza nga tokyuse ogenda ondeete nga nze omukyalawo nfune amaalo following endalule tumalirize nga kiganga bw'oyogera sikyakulabawo because I have many suitors abandaga nti akasajja k'olina okitegera so tekinyuma nze bwe mba ndinze nga nze bba wange akola kirwaki muleeta mumwagaza ki omwagaza ki mumwagaza ki wange oli wambuuza tolina baana nina abaana naye mbaleete babagatteko ki omwana kaakule sagala yingira privacy ye omwana kaakule yeereete sijja kuba na buzibu omwana nga yakoze eki yeyereese naye ate sagala yingira privacy ye kubeera nti omwana talina bulamu like bubwe ku bubwe omwana womuleeta mu social media gwe n'omuleeta n'akuliraawo aba takyalina right ku bulamu bwe ku privacy ye because buli omu amanyi buli omu amanyi amuyinako right okwogera kyayagadde because wamutuwa era nze newunya ne be bavumira abaana n'anyiiga gwe wamuleese tetuganye oli akola kibi naye ate tobamuleeta tebandivumye eki baba tebalina kyakuvuma so singa abantu abamu baawula ne bamanya nti guno oguba gwe mulimu omukyala wemba sirina nnyo nsonga lwaki muleeta okuleetanga naye olina bizinesi gy'omulangira alani muleete naye waba talina bizinesi gy'omulangira oba oleeta waaki olusi naawe olaba nga ye kontenti ngola kijja ttambula anti yes obaze ki olina okuba nga kyobaze its business maybe you want to make her a brand kati bo balema nga babaleeta oli ajja kukikubuuza are they happy are they happy tulaba video gwe tobalaba nga babeera happy social media life is fake on social media and people should know nga muli out mulina okuba nga mukimanyi life on social media is fake kyenjagala kyenja obbalaga I want to show you nti twalwanya ekiro turwana nenkeera nenteeka kwa concealer nembuzaawo ebizigiro nenzijja ate we have to smell for the camera social media life is so fake and it's hard to keep it up bamenyeka nabo bennyini bali mu buzibu okulaba ekisooka bwe banaabula kasita oleeta omuntu bw'otamuleese nga baga ye nga tuludde omulaba simanyi yakukyawa there must be trouble in paradise kubanga wamutuleetera olina okuba nga omutulaga buli dakiika tulina oba nga tubalabako anti wamutuleetera buli wooli muleeta okimanyi alani oli waba tamanyi mukazi wo
yenna gwakusanze naye tagenda kuddawo ogamba nti Alan namusanze talina mukazi we because tamumanyi namumanya yalina omukazi naye w'omuleeta nkuwa example ng'omulina ng'omuleese kyangu nnyo abantu okukwata ensobi ne bakusanga ne Elma ne bamatiza on social media nti twamusanze akwekuta n'omukazi omulala ate oluusi omukazi kwolwo n'agaana okkikiriza nti si kituufu kubanga bamumanyi nti si bwe bakusanze naye naye oli waba tamumanyi osobola n'ogamba this is my wife and they believe ne tugenda mu maaso oli n'atakifaako ffe twereetera obuzibu. I do not know why people want to put their life out there everything on social media simanyi lwaki nze omuntu omu kwabo abatono abakirabamu ebibi ebingi osinga ebirungi nkola ne ku TikTok yo siranko mwami wo naye ng'ate gyali and we are happy naye gwe omanyi engeri gye nandibadde mumalako emirembe nga maze omuleeta toyina kweyisa bwoti nze bajja kunjogerera toyina kola bwoti bajja kunjogerera tebakulaba n'omukazi bajja kunjogerera okitegeera ye kenyini kimumalako emirembe insecurities ziba nyingi ate naawe like ziba nyingi side zonna ye kenyini omumalako obulamu bwe ate naawe kenyini kikuba kikumazeeko eddembe because obeerawo osabirira banaye bamukwata mu nsobi nfudde. Wali abantu boolaba content waabwe ku TikTok oba social media n'ogamba ono singa omwagalwa wakera n'amuvaamu ku bintu byayogera ng'afudde kati wali nga bamumanyi. Social media ereetedde abantu okwetuga abantu ne bettalwa depression eva ku masimu ago olaba ogerera afudde ne bagamba alyose. naye by the way nayagadde okubuuza about omuze ennaku zino oguli kale mufa avubuka oba osanga mwe ba life coaches mumanyi gye guva nti ekintu ennaku zino ekyokuba nti omuntu afudde abantu ne bakola videos nti oyo alyose n'afa olinga like teyeekwese feesi oli akyogedde boldly. Olaba Alan. It's too much nowadays. I don't know if you're seeing it. It's really much. Olaba Alan gundi yagenze n'ayimba akayimba is it Lutalo mbu tulina kulungamya mabujje kuba ffe neyo bakola kibyagaana. Amazima gali nti abantu abasinga ku social media okwo balina obulumi. Abo abantu abateekayo comments bwezityo tebaakuzibwa. Abamu tebaafuna na mikisa kula na mama na taata. Kati oluusi gwe yakula naye nga talina budde bwe bulungi n'ayonooneka ensi n'emwonoona. Alina obulumi anoonya gwabu you know you have pain onoonya gw'obumalirako. Kuba kati oli bw'afa n'ogamba alyose ofunyeemu ki oli musazi nti ogenda kumulya. Okufa kwa Alan newe mba mbadde sikwagala. Bwe mba siri musazi nti endi emirambo nfunamu ki ng'ofa wadde mbadde sikwagala. Kwegamba tukuzibwa bubi tukuze bubi twakyama dda mamera. Era ebintuntu abantu I don't know how, if I should call them abantu ebintuntu ebigenda ne bikola comments bwezityo they are damaged kuva eno nga bakyali. Kuba kati nze waliwo ebintu ebimu enkuzibwa gye nakuzibwamu n'eddiini gye nakuliramu niwe mba sikwagala. I can't wish you death kubanga n'okufa si kibonerezo. People should know that. Omuntu okufa abatagenze mu bulumi abajja avudde ku bulamu bw'ensi actually yeti gyalaze terina bulumi kikusanyusa ki? Omuntu at least abeerewo abonebona omulabe nti abonyebonye waba enemy wo ogambe nti ayize alina okubeerawo. Omuntu woba tomwagala musabire abeerewo awangaale abonebone. Bw'aba byabadde ayogera bye bitakusanyusa olabe ebigambo bye ng'abirya ng'abizaayo ewe kijja okuwa essanyu ogambe by the way naye bw'afa ng'afudde nga bw'afudde ofunyeemu ki? Ante abantu omuntu nze bw'afa n'afudde sandi mufuddeko nnyo kozi y'obulamu obwe buwedde. Mulowooze ku bantu be nga tonakola bi comments lowooza ku baana be. Obulamu bwe Yesu abadde mu limelight
kuba by the time bwe bagambira nti alyose n'afa meaning oyo omuntu abadde amanyikiddwa abadde ne family emyaka gy'aliko kampa example ya yone yakafa omukulu Tamale Mirundi ayina abaana n'abazzukulu nti mu baana tuyinza oba tumanyimu Junior yikka naye ayina abaana kyemmanyi abawera n'abaki n'abazzukulu and those people ojasanga nga bangi babadde akyabeezaawo kati they've lost omuntu abadde anoonya omugaati gw'oli kuli ku social media oli mu kwawasaamirira okozesa omumwa anyhowly nti alyose n'akola ki n'afa ono wabadde akunyiiza famire yonna yakunyiiza kuba kati essaawa eno Tamale kyonna kye mwogera tekimuluma takiwulira kuba tawulira takyafiiringa ne bwawulira takyafiiringa omulamu yafiiringa obulumi kati musaasire bano abasigaddewo comments z'omuteekako mulimu n'abamu nga si baana direct mulimu abamu nga mikwano kati nga Miyanga namulabyako ab'okufa buli kimu kyalina alaga nti ono yakola kinene okuba nti atuuse awo kati engeri gyoyagalamu omukulu ono kati ng'ava mu bulamu ng'ogenda olaba abamuvuma already olina obulumi imagine kati fit yourself mu ngatto ezo toyina woomuyita wamusanga ku nsi naye ate gw'omanyi obuzito bwali mu bulamu bwo abantu bangi abavuddeyo ne bagamba nti Muyanga yalumiddwa n'osinga abaana tetumanyi kiri mitima gy'abaana tuleme gamba bwe tutyo as much as kisoboka nti yalumiddwa and what's wrong with that wali okaaba okulungi okukaaba okulungi kuba kwa actinga omuntu oyo omuntu akyasobola okontrolinga pain nenkaaba nemu okwonoona obulungi bwange mu ngeri eyo bwetyo mba obulumi buba tebuntuuse ku ggumba alani obulumi okutuuse ku ggumba tebuliiko nkaaba nti omuntu alina kaaba bwati tebabutegeka naye kati mwabadde nga bagamba nti yabadde alina okuscripting engeri gy'alina okukaabamu ajja agambe obulumi mpulira obulumi bungi kati ngenda kukaaba naye nga mazima si kyampisa si kya bugunjufu si kya bwakatonda okudda ku posts ezikolebwa ku social media ne buba bulamu bwa bulijjo n'ogamba oli alyose n'afa nga gwolinga ataliiko bantu oyagala lutalo katonda we yatutonda mu bulamu yatuwa eddembe anti kati olaba awo nawo tulina ekikyamu as Ugandans tulina ekikyamu olaba n'ensi ennene nga America zirina gavumenti ne opposition tekitegeeza nti nno kyowagira buli omu alina okiwagira ala nkyempagira si lutalo gwe obutakiwagira kuba ate nawe oba n'ensonga zo nange obutakiwagira mba neki n'ensonga zange byebyo bebe bye yababuuza emabega eri nti abantu abagamba nti siina wagira muzeeyi n'abasomera byazaamukolera nga tubiraba n'amaaso publicly n'ababuuza kati mwagala omuntu eyampa omukisa we bankuba amasasi biki nanzijanjaba biki male nkozesa amagulu ge yajanjaba musambe. Like some of us are literally not using common sense. Tukyawa abantu abo because tebalina gye bali gye tuli. Ne tubako be twagala because tulina ensonga zaffe lwaki tubakola ki? Kati nga nawe bw'olina gw'oyagala kubanga alina kyali gy'oli n'oli bw'alina gw'ayagala kuba alina kyali gy'akola ki? Olina right alani obutanjagala ddembe lya buntu Katonda yalikuwa. Tewali alina ddi kujjako. Naye kati abantu abakyawa omwami oyo omugenzi olw'okuba teyawagira pate balina ekikyamu ku mitwe. Balina ekikyamu ku mitwe. Ate ng'ojjasanga nga singa ne gavumenti eyo enejja oyo oluusi abadde agiwagira nnyo n'atafunamu kyabadde asuubira.
nga tinajamaliriza agikyali ate wabeewo agifunyeemu agiwagira nnyo ng'oluusi abadde tagiwagira nagiwagira okitegeera kati buli omu ateeka baga teeka leege woolaba simanyi teeka ssente woolaba teeka ki woolaba kati buli omu amaanyi alina gateeka waafunira kati yawagire kyatamanyi na kirina abakitya enkya aleke kino kyalabyeko ekimuwadde ku bibala nkirekewo buli kalungi kenina kino kyoŋŋamba nsambe kyoŋŋamba nvume fe obutawagira bwe tuba tetuwagira gavumenti dembe n'oli okugiwagira dembe tewaliwo alina musango tulina okuyiga okuwa respect tulina okuwa respect okusalawo kw'abantu yensonga lwaki kuyitibwa nakulonda tebatuterawo bisi bagamba londa ne bakuterawo gw'oyagala olonde gw'okola ki bandibadde bagamba londa naye nga bataddeko omuntu omu it means you have a right okola decision eyiyo nange nina right okola eyange n'oli alina right okola eyiye tulekere awo obwongo obunafu obw'okwagala olowooleza ensi yonna n'abalala bw'olina kulowooleza mutabani wo oli ali biro 18 ne maama wo oba omulowooleza kirungi nti maama akamotoka kano akasaana naye kiri ku ddembe lye kikyayagala you have no right nkirabye ku isima nalobaga abantu waliwo by the way waliwo nze n'omuyimbi eyansanga naŋŋamba nze isima yali anvuma nnyo naye nga ate isima yali so real era okufa kwe tekwannuma actually yafiirwa omuvumi yali amuvuma oyo omusezi nze kubuulira oyo omusezi omuyimbi munene w'amaanyi mu ggwanga wano yaŋŋamba ti nze tekyannuma kubanga yali anvuma ate n'okigamba alani munnamawulire n'amutunuulira bwenti neŋŋamba okitegeera ng'alinga ensi atalizivaako olaba omuntu abantu basatu abo anko kato isima taamale muzeyi taamale emirundi ate abantu abo bonna they are great people tufiiriddwa abantu ab'amaanyi kibi nnyo nti n'abaavuma nga isima bwe yamala okufa ne balaba amaanyi ge right now messages ezivaayo ng'ebintu yabiprofesayinga years back nga tebikola sense eri bantu ng'era bamuvuma essaawa eno bibaayo bawoza nti ndaba bateekakola content nti omugenzi ani amuwa data kiraga ki nti abantu abamu katonda abawadde amagezi ag'enjawulo okulaba gwe byotalaba alani sawa eno sobola okungamba ekintu nde kitakola sense nga ebintu bya alani nabyo but tomorrow oba okiwadde obudde then ne kiba clearer n'ogamba so nno akasajja kakyogera kati ekyo kikuzaako kiri tovuma muntu lw'opiniyoni ye naye oba togikkiririzaamu gireke nze newunya n'abantu balina obudde ne nteekako data wange ku data speed kwaddukira nteekako data wange ngende envume bwemba ndaba byoyogera sikkaanya nabyo I unfollow bwemba mbadde nkufollowinga ku byobwerere ate n'ovumira ku kyobwerere like right ng'ebeeso eddembe ngati mulikozeseza bubi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawewera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty at times ntula wansi neŋŋamba oyina taata oyina maama oyina baganda bo waliwo mukwano gwange omu eyaŋŋamba statement yambuuza naye nga
Wizo tali bulungi alitereera ddi nga tugenda mu konsati ya Wizo kyenva mugamba ne mugamba olaba Wizo tali bulungi muki like ali depressed Wizo ali depressed yeah it's understandable ne mugamba olaba Wizo oyo okutereera kwa Wizo kuyinza okuba okutono kubanga Wizo ali ki ali depressed oli yalinga muganda we buli kimu alabanga kyaddirira like ne bwakola ki ne bwakola kyawulira nga baali bamanyidde buli kimu kikola babiri nambuuza oyo gwe nagamba nambuuza bakyogera batya afiirwa asula ku malaalo something like that nambuuza afiirwa asula ku malaalo nga si muntu wo ne mubuuza muganda wange mama ojja ali mulamu ne mugamba naŋŋamba ye ne mugamba taatawo naŋŋamba ye ne mugamba ate baganda abo naŋŋamba bonna balamu nga kati sirika sawa ena kisobola okujja kuba tomanyi ne bwaba anti wo ba anti bakojja simanyi bagundi oyinza okukata olyanga feeling ennungi naye osabanga nnyo mukama n'alema kukutuuzaako mu kaseera ako kuba ate ne baganda be mubaamu oyo nga buli kimu gwayangwa nagana naye manyi nga mwena muli baluganda naye agenda naye manyi Alani yanyiiziza ng'oli bwe bakkaanya buli kimu kati oyo yayinza omuluma n'awulira obulumi ono bwakola ki ate abantu abamu kye beerabira nti Alani nsobola okukwagala n'osinga baganda bange yes right kati Wizo ne mu baganda be temuliimu asobola kujuza kifo kya radio mu bulamu bwe ova ku bantu nti mu nnyumba basula bonna bazuukuka bonna ne bapulaninga olunaku bonna ne batambula bonna ne baperforminga bonna ne bagenda mu studio bonna ne bagenda out bonna ndowooza ekiseera ekyali kibaawula nti oli agenze out ne girlfriend we kati oyo omuntu you don't expect life yoyo omuntu okukyuka etereere butereezi yeetaaga counseling ey'amaanyi ate n'okubeera around abantu abamutegeera people need to understand nti yeetaaga buyambi si kumusojja kumuteekako kino kumuteekako kiri musically he can't do anything musically but bwe yayimba nga mwanyumirwa nga actually nina ennyimba ze zenjagala ng'ali yekka nga temuli gundi yakuba is it wigo nga radio akyaliwo I love that song so much radio yalimu okwongeramu eddoboozi bwe yavaamu n'ayimba tonenya bwemba nkola ki ng'akaaba nga ayimbira radio toyitaba I love the song njagala ennyimba ze like gwoba toyagala muntu tekitegeeza nti nno abalala tebamukola ki bw'oba totegeera byayimba tekitegeeza nti abalala tebabitegeera abantu bagamba Gravity tamanyi kuyimba nkuwa example y'abantu abayimba amaloboozi takuba kivuno najjuza abo bafaani baba babo gwoba muyitidde yabateekamu ssente ndi munyambe mujje abagamba kimu nina sho n'abakubira ebipande nina sho owulira ne beereeta bokka meaning gwe kyotayagala one man's meat is another man's poison kati ekyono yes kiyinza obaamu different nti buli kimu baali bakikola babiri but if radio was so strong nti ki lwaki naye yali etazimba yekka kati there is something I want to know about Ugandans nkubuulira amazima these two people when Isma yali mulamu people used to hate Isma abamu so much era abaali tebasembeera ku Isma baali tebamanyi Isma ng'era mu comment section nga Isma bw'abaako ku live ye ya Facebook n'abantu 12 abantu 18 comment zivuma ziwe naye ng'ate kwebali nga kwebali but ekintu kye neewuunya Isma bwe yafa teri lunaku lukya nga waliwo ekintu ekituuse mu political world video ya Isma neetadda mpuuga Isma nedda gundi Isma nebidda gundi Isma ate abaali ba movement bebasinga obunoonya right now abantu bangi babadde ba crucify olusi nze yita amale nga tebamutegeera yayogera right now after he's gone I've started seeing videos kwolwo nga yagamba n'atula n'agamba mpuuga okola nsobi mpuuga kino kyone
towala na Bobi Wine kyondone video ezo lwezisinze okumakinga ki sense n'otunulira omuntu n'atuula n'agamba nti afe abantu abo baba bamulekwa omanyi mulekwa yeetaaga obusaasizi naye ndowooza bw'aba ate kuba bw'oba okyalina abazadde ki ekigambisa oli afe kuba kati abadde muzadde erife emyaka gye kati ndaba nti muzeeyi yafudde afe nfunamu ki okuleka nga naye munaye wo yafa dda kati bw'aba yafa owulira obusungu eri ababalina ogamba nabo kabaloze ku bulumi bw'empulira bw'oba si kyoyagala si kyotegeeza lwaki ogamba afe jjajja wange yanyumiza akaboozi nga nkyali muto naŋŋamba baayina mukwano gwabwe ku kyalo kati omukwano gwabwe nga we bafiirwa ye agenda n'avaayo bw'ava ku lume ng'agenda anyumiza abazzukulu be ng'abagamba baana mmwe jjajja Elma abadde akaaba bw'ati jjajja Elma abadde akaaba bw'ati lumu baawe yafa abaagenda okulaba baagenda kulaba bulijjo abadde agamba ye akaaba atya gundi akaaba bw'ati katugendeko ewaabwe tulabe oba akaaba bulungi ye akaaba atya owulya I loved how Bobi Wine bwe yawandise obubaka bwe oba osobola obusoma kaawo obubaka bwa Bobi bwe yawandikidde famire yagambye even those who disagreed with him on various subjects will agree that Mzee Joseph Tamale Mirundi was an extraordinarily brilliant man. The nation will miss his sharp thinking, laced with great humor. I send my deepest condolences to his family and loved ones. Chitalo nnyo. Kati awo njagala okubuuliza. Kati abamuvuma because abadde siwa Nuupu bajjawa amaanyi ogamba nti yali osobola okuba abadde tawagira kibiina nga nannyini kibiina agamba tufiiriddwa nnyo kikulekawa gwe omugoberezi oyagala otya ekibiina osinga nnyini kyo otegeerera otya ekibiina osinga nnyini kyo olowoleza eddembe erirowoleza ekibiina osinga nnyini kyo olijjawa era otugamba otya nti oyagaliza nnyo ekibiina osinga nnyini kyo what is Nuupu without Bobi Wine eno ye post gye yandikoze singa abadde musanyufu yandisirise n'atakyogerako nawo ne tuba nga tugamba kirabika akasiriikiriro kano atidde kubanga musanyufu tayagala kutulaga nti musanyufu tujja kwogera avuddeyo n'alaga nti ebigambo byawandise kitalo nnyo ensi efiiriddwa omusajja abadde ow'amagezi naye osanga ono tamala ayogera bingi londamu ebikugasa omuntu oba odisagreeinga naye londamu ebikugasa kubanga emyaka gy'alimu akuzaala alabye bingi by'otannalaba oluusi by'otalifuna na mukisa kulaba kubanga okyali muto tomanyi oba emyaka gye oligituusa gy'afiiriddeko even when you disagree with someone Alan bw'oba abadde kibadde kyabuwaze okumuwuliriza londamu ekyo ekimu ekikugasiza why is it a tendency etandise ifam kubala emyaka nga 3 emabega tekibaddeewo TikTok yaleeta obuzibu omanyi twalina social media twalina nnyo Facebook naye Facebook eno engeri gyetaali nnyo yakuteekayo maloboozi kati abantu ab'entegeera entono ndowooza baali balekeddwa emabega kankiyite bwe ntyo kuba baaliyo kuva dde abantu abalowooza bwe batyo baaliyo naye nga tebalina platform gye bategeera okitegeera anaagenda ku Instagram erema n'abaasoma anaagenda ku X anaagenda ku LinkedIn gyonna mikutu gy'abantu bategeevu kati TikTok nejja n'eryoka etuteeka mu kisero ffenna buli omu agitegeera wabula gwe okozeeyo ki
kubanga yo teyasosola bwe yali ejja teyasosola nti eyagala buyigirize nti eyagala myaka eyagala ntegeera ekebisooka ekebere IQ osanga sigala ali ekebera IQ n'ebyo tetwandibifunye naye because tesengejja bwongo buli omu emutwala butwaza ate ekirungi n'abasinga okugira ebintu babyogera mu lulimi lwaffe tebitegeera TikTok yaleeta obuzibu kyova olaba ensi ezimu tezigirina kuba people with TikTok ensi ezirina TikTok buli omu munnamawulire nze nkigamba mamange waliwo omusanga ng'alina ekintu kyalaba nga kimulumiza omutima ne mugamba naye okikkiriza ati gwe tulabanga bakyogedde mga kati awo smartphone giveeko ogenda givaako lwansonga buli alina smartphone eyo munnamawulire ate buli munnamawulire alina abantu 2,000 ekitono abajja olaba posti ye ng'agitaddeyo abamukiririzaamu kati gwe obanga munnamawulire wo musiri oba mulimba buli kyayogera ekitegeeza kigenda kukulumya omutima ogenda maliriza obulamu oyongera obukendeeza nti buli ssaawa oba munakuwavu olw'ebyo abantu byakoze eki bye boogedde TikTok bwe buzibu tugikozesa bubi twagitegeera bubi ate abantu n'ekirala bakitwala nnyo nti okufuna following ne likes ennyingi olina kuvuma kubanga society ekyo kyeyabalaga nti abavuma tubawo obudde era omusajja yavuddeyo n'agamba nti ffe niwe tukola ky'omulembe gwaffe gwagaana it made sense to me kuba Alan mama we alaba ebintu ngamba ono yavuddeyo n'ayimba akayimba nti tulungamye amabujja kuba ffe niwe tukola kibyagaana it made sense I thought about it nenkaddamu nenkawuliza and I was like it makes sense okimanyi tuli mu mulembe nga newe bakola batya omuntu omwe muzaali okwo amanyi yategeera naye ate nga mwana tuwa omubuuza abazadde be gye bali oba yafiirwako omwe omugyali naye nga taliimu nti kino ekintu kati nze kitange Ssebulime mpeerawo ninga kati Ssebulime akiwulira atya mikwano gye andaba atya mikwano gye gibeera naye nga gikumanyi gikuze giraba muwala we ne sakozi zendimu abantu bemmanyi bampa ekitiibwa kati nfunye nkageze nti abantu aba mentorinze nina Mariam Ndagire nekubya ekifaananyi nga nze omuwemuzi mpostinga esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gagesi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, nga tumaliriza Euma tugenda kulira ky'omuvubuka and oli muzadde ndi muzadde tuteese tutya omuze guno obutagenda mu generation yaffe eddako tekyaliwo tekibangawo era walingawo n'enjogera nti omufu tebamwogerako kibi tugenda kukola tutya tumalirize. Omulabi omulungi alaba Alan webale kuba nti otufollowinza okuva gye tuvudde njagala okoncluding omulamwa guno nga ŋŋamba nsaba abavubuka si bavubuka bokka mulimu n'abakulu abeebuziza amagezi nsaba buli mulabi ali eyo alina smartphone kuba amawulire ago gonna bino bye twogerako biriko abo abakozesa smartphone njagala okubagamba nti obulamu sife banyini bwo leero kiri mu nju ya gundi enkya kijja mu nju yo maama wo oba taata wo si buli omu ku kyalo nti amwagala alina abalabe tewandyagadde n'ava mu bulamu bw'ensi ne wabaawo agamba nti aliyose n'afa kati nga bw'otayagala ng'owulira obulumi ujja wulira ng'afumitiddwa ekiso nga waliwo avuddemu statement bwetyo woba omanya nti noono gw'otayagala waliwo abantu bw'abawulira obulumi nga muvuddemu ebigambo ebigamba nti aliyose n'akola ki aliyose n'afa enjawulo eriwo nti just ono ali mu limelight ensi yonna ebadde mumanyi gwe omuntu wo tebamumanyi naye weeteeke mu bigere by'abantu be
musaasire abantu abo kuba omugenzi ye talina bulumi. Bampere ku namba y'abagala life coaching. Abagala coaching bannange abali mu relationship abagala coaching abagala counseling. Public engagement zonna abagala speaker ngamanya gangenze Elma na bulime ndiwo okubaweereza. Ennamba yange y'essimu eri 0701 59 atano mwenda 29 abidi mwenda 92 chenda mobile 0701 59 29 92 ala neyanziza kale tuyanze cruise exclusive Amaris here with Elma tune chintu mukuteekateeka ne Elma tucha discuss nga tulayiwe kinakola otherwise for now saga kusuka kwa nonako lwairo se bulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esimu kasiakano kankwanjulye mamiga jetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri origino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola kubira kuzo mu 703 nkaga mwenda 04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga Jahazi pia munyonyonga musanvu September 2024 egenda kudamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agera kuchakala Jahazi pia munyonyonga musanvu September 2024 okuingira mtwale ebiri yebi mtwale 5 hademiza milioni 3 ati tusabale ku Jahazi pia munyonyonga karaka wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwena mujja muwagire Mickey Wine atenga werekedwa kabayimbi bonna kugana bakomedians batikitokers sawa bile zokubacanga emiryango gigulawo taleta fujo Uganda police eri ku security ebyokuzanyisa by'abaana byonna weebiri abaana mbalete gatenidwa mu sente